Eno y'embeera gye tusanze ku mwalo gw'e Nakiwogo ku Nalubaale mu disitulikiti y'e Wakiso. Bwe tutuukiddeyo tusanze abantu abaguwangaalirako n'abagukolerako basobeddwa olw'amazzi okufuuka kiragala. Ng'oggyeko eky'amazzi okuba aga kiragala, buli kaseera bafuna ebyennyanja ebireetebwa amayengo ebifudde ekyongedde okubeeraliikiriza. Okusinziira ku bano, mu kaseera kano tebakyasobola kukozesa mazzi gano mu bulamu obwa bulijjo omuli okugozesa, okugafumbisa oba okuganaaba olw'embeera gye galimu. Ennyanja bifa, amazzi tegakyategeeka nga bwe gaabanga edda, so katufuna obuzibu. Amazzi g'okunywa ge bakozesa gaba makyafu. Ge mazzi nti bw'oba osobola okwagala ogenda okuwuga, bw'owugamu ovaamu nga gakusiiwa n'otandika okufuna obutulusuku. Bano okusinga balumiriza amakolero naddala ag'ebimuli agaliraanye ennyanja nti gayiwa obutwa mu nnyanja ekigiviiriddeko okwonooneka. Zisiba zicontaminating amazzi ziteekamu waste products ne tuba nga tufuna obuzibu ffe ng'abawangalira ku mazzi. Batamanyi nkozesa nnungi ya kasasiro ya kumudisposinga wa nga baleetera okulaba nti ebyennyanja bifa. N'ekirala yeyo pollution gye njogeddeko nti chemicals bingi nnyo abamu tetumanyi gye bisuula. Bo abavunaanyizibwa ku kukuuma obutonde bw'ensi e Wakiso batuuseeko ku nnyanja ne bategeeza nti singa eggwanga terisukiramu okulaba nga baziyiza okusaanyaawo entobazi n'ebibira ebivunaanyizibwa ku kusengejja amazzi agayingira mu nnyanja, embeera yalyongera okwonooneka. Tukendeeze obukyafu bwe tukozesa, tukozesa ebintu ebingi bye tukozesa, ebivunda tubizze mu ttaka, ebivunda birabike nga bizza bujja ettaka n'amazzi tuleme okugassaamu obukyafu. Bano era basabye ekitongole kinnema kireme kukoma kubeesenza mu ntobazi bokka wabula n'abazimba okumpi n'ennyanja nabo babakwateko. Kubanga ennyanja yeekiriininga buli weekuba bweti amazzi yebeera yeekiriininga, naye kati wano teyina we yeekiriininga esanga busanze ekintu amayinja ge baateekayo ng'ekuba kuli kati tesobola kwekiriininga ebeera tessa. Yawo teyingiremu eyongere okutwala samples ez'enjawulo ku Victoria eno naye ate ng'okirese etambule ng'etunuulira buli industry erinaanye Lake Victoria ebenga eraga waste management plan yaayo n'engeri gye disposingamu ebyo byonna byezifulumya. Bategeezezza nga bwe batutte sampo ku mazzi gano basobole okugakebera okuzuula ekituufu ekiviiriddeko ennyanja okwonooneka. Koze nja kugaa nti zeziwo kyandibadde tukikebedde tekinikale mu laabu naye nange ntuseeyo busampuzi enakawota polite testing kit kyengenda okukozesa. Ekizibu ky'amazzi okufuuka aga kiragala kyeraliikirizza bangi kubanga ennyanja eno abantu bangi kwe bafuna amazzi ge bakozesa nga bwe gabeerako ekizibu kiteeka obulamu bw'abantu bangi mu matigga. Teddy Nakaliga, Agafeeyo ku Spark TV.